Proposals zino zabadde bbiri. Wabadde ye Namboole ne wabawo ya Comedy Store. Ku proposals zino ebbiri eriwe esinze okunyumira. Gyosinze okunyumirwa ennyo. Commenting nga mu comment section. Nti abamanyi omukwano mwebale, mwasoma nnyo era mwamala, neebaza nnyo abaami, abakyakala ne bakyala babwe. Video eno egenda erimu mwenna abali mu mukwano, abagutegeera, abalina abaagalwa ababaagala, ng'ate nammwe mubaagala. Bannange laavu ennyuma ng'olina omuntu omutuufu, mukikkirize mukigaane. Laavu ennyuma ng'olina omuntu omutuufu nga tolina muyaaye. Kakati njagala owulirize. Olunaku olw'ejjo Uganda Queens yabadde esamba Mozambique. Era omupiira ogwo gwabadde very beautiful. Uganda yakubye goals 4. Mu bawagizi mwabaddemu omusajja eyabadde alina empeta ng'ateeseteeza okusaba omukyala we obufumbo. Era ng'alindiridde akaseera nga Uganda Queens egobye omupiira asabe omwagalwa we obufumbo. Munnange Katonda nga wakeese ennaku nga zaakubeera nnungi. Laba Uganda weekuba goolo 4. Uganda bwe yakubye goolo 4 referee n'amaliriza omupiira bw'ati. Munnamungi w'omuntu abantu ababadde abakunikiriza mu mitwalo 2. Omusajja yafukamidde waggulu n'agamba mukyala we, baby, will you be my wife? Omukazi nga takikkiriza. Omanyi vibe ebeera mu kapiira, omanyi laavu abantu gye balina ku mupiira, kati kubamu akafaananyi nga bbaawo gw'oyagala yakusabiddeyo obufumbo. Mu butuufu omukazi yabali tasobola kukikkiriza nga tayinza kugaana. Era n'agamba, my love, I will cook for you, I will bathe you, I will shave you, I will do everything for you, I'm there for you. Nakkiriza, I will be your wife. Ekisawe kyakutte omuliro. Namboole yayuuguumye ng'omukazi akkiriza okufumirwa omusajja ono. Njagala olabe essanyu eryabadde wano ng'omukyala akkiriza okufumirwa omwami ono eyamusabye obufumbo. Wabula bwe tuvaawo, njagala nkutuuseeko ate proposal eno eyabadde ku Comedy Store. Omukazi ono ekikolwa kye yakoze wallahi kyate kye kisinga mu nsi yonna. Bawo yazze ku katuuti n'amuyita. Najjayo empeta n'agamba, baby, will you be my wife? Omukazi yagambye bbawe, baby tofukamira. Nganze omukazi gw'osaawa obufumbo nze nina okufukamira n'onteekako empeta. How is that? Waliwo akaseera kasinga okuba akalungi ngaako. Ono omukazi yasinga mu nsi yonna. Omusajja bw'oba ng'oli wa kusaba mukazi bufumbo, omukazi yalina ofukamira gwe n'omuteekako empeta. Akantu kano nno mwandibadde mukakoppa. Kati let me take you through this beautiful proposal. Nenga mwenna mbasabira abatali mukwano mugubeeremu. Truth seeker. Ofuna omuntu Harriet mufuna ababaagala. Video gimpereka like bw'obanga oli mukwano era ng'ogulimu. Video yiyo. Dun. Abamu ku mmwe mulina emikisa nti mulina abakazi abategeera abawala abakoziddwa, bakitegeera naye nga okuba nti muli buvubuka obugoberera bye bulaba mu firimu, bye bulaba mu bazungu nga bukoppereza. Omusajja alina yenna ng'ogenda kuwasa omukazi w'ekitiibwa kirina okubeera omukazi yalina ofukamira ng'ogenda omwambaza empeta, so si gwe fukamira ku ttaka. Okitegeere, omukazi yalina ofukamira ku ttaka
n'afukamira n'aleeta engalo bwatyo nobeera ng'omuteekako empeta so si gwe kwefukamiza wansi ng'omukazi yenna ayimiridde alinganga sejjerenge lyakoze atya yenna ayimiridde alinze omuteekeko empeta osabumiitinga biki byoba okola biki eno ekiripu gye nkyasoose okulaba nensanyusa kumu abantu abakwata ekkubo ne bawasa abakazi nga mubafukamirira ono omuwala yansanyusizza mwewunyiza n'omwewuunya ayinza proposal zino zabadde bbiri wabaddeyo ey'ennamboole ne wabawo eya comedy store ku proposal zino ebbiri eriwo esinze okunyumira gy'osinze okunyumirwa ennyo commenti nga mu comment section nga bwe nnyongera nange okubasabira okubateeka mu nsala zange mwongere okufuna nammwe abantu abakola ebintu nga bino mukama abagonnomoleka abasajja abategeera abasajja amanyi omukwano nammwe mufune ku bintu mulimu munnanga akaseera omukazi kayagala sijja kukulimba tewali kintu kisinga kuba kya ssanyu nga kino ng'ovudde ku mbaga ate abamu bagenda ku mbaga nga banyiivu sijja kukulimba essaawa zino embaga we zaatuuse si buli omuntu abeera musanyufu okukola embaga ekyo mukimukiriziganye nange mulabye embaga wano nnyingi nzibaleetedde nga abagole bakola embaga nga banyiivu omukazi akoma okufuna essanyu weeriti n'atalifuna ate ku mbaga ye okitegeera ekintu ekyo kakati mbuulira kaliwo akaseera kasinza okunyumira naye njagala tusooke twogereko ku eno proposal y'oku comedy store omusajja yaze ku stage ekintu kino mbadde sikirabangako naye ate omukazi ono ekintu kyeyakoze kyanjawulo nnyo ate kyamaanyi nnyo kabonero kalungi nga bw'okiwulira omuvubuka yaze ku stage n'akoola mukyala we ng'afukamidde omusajja yabadde afukamidde okusaba mukyala we obufumbo omusajja mukyala we bwe yamulabye yazze omukazi yakubye ebbaawo akaama n'amugamba bebi vaawo tofukamira tonswaza nga nze omukazi nze nina okufukamira nonyambaza empeta kuba ndi mukazi gwe mwami oli kitwe so si mukira omusajja yayimuse omukazi n'afukamira n'ateekawo engalo n'amubaka proposal bannange ekyo si kirungi ekintu n'ekyo kyankutteko ku mutima omukazi yalaze omusajja respect ne mature ku proposal zino ebbiri nze eno eya comedy store yeba yansingidde kubanga omukazi yakoze ekintu ekiri so unique nga tekibangawo naye nga ate kirungi nga kiri so beautiful kyabadde kirungi nnyo nnyini ddala era mmwe mwenna abandaba muli mu ssaala zange mbasabira mmwe mwenna mufune abasajja abalungi abategeera mu experiencingako kaseera kano akalungi bwe kati ak'essanyu mbasabira naffe mutusabire tufune amaanyi agakola ebintu nga bino dda naffe mutusabire nange munsabire nfune amaanyi agakola ebintu nga bino play for me nga nange bwe mbasabira twegumye wamu twekuŋŋaanye nemmwe abandaba muli mu mukwano twefisiiko oli mu mukwano baga ya Shamira ogulimu oba gwe gukulimu Joanike official oba ebintu bino kati mubiwulira buwulizi Harriet kiki abasajja abamwe bali ludda wabakola ki mumbuulire ebintu bino mwasagala kubirabira wano ku channel ya CEO oba nammwe mubikola eyo bannange tuli kuki naye akaseera kabadde kasanyu nnyo nnyini ddala abakazi babadde basanyufu bambi tewali kintu kisinga kuba kirungi nga muntu kukuwa proposal naye ng'omuntu oyo omwagala kyekintu ekisinga okuba ekirungi ku nsi ya Katonda eno banange kiri so beautiful okukuba proposal naye ng'omuntu agikuwa omwagala kullo ku mutima n'akusaba obufumbo naye omanyi omuntu okusaba obufumbo mu ennamboole mu bantu nga balaba omupiira mu kisaawe abantu 3,000 ekisaawe kiramba nekikuba ne babateekako ne ku TV. My friend bana bafumbo kino kyagenze dda mu record nawe baliyerabako nti mukazi wange namusaba obufumbo ennamboole nga Uganda Cranes
ekuba Mozambique golo 4-0 mu World Cup qualifications 2025-2026. What a beautiful moment. Mwenna abakkiriza tubagaliza obufumbo obulungi, nammwe abatabuliimu abali ku channel ya CEO Michael Uganda, nammwe mbasabira Omukama Katonda abatekeko omukono gwe mufune abasajja abalungi, abasajja abakuba embaga, abasajja abategeera, abasajja abatali benzi, abasajja abatali balogo, abasajja abatali bakodo, ababawa byonna mugambe nti nkitwala mu linnya erya Yesu. Amiina. Mubere bulungi. Peace and love. Mweraba.